At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Wow. Tubaniriza nnyo mu wiki yaffe endala banaye mwebale nnyo musaanawo obugala. Okay, butereevu. So tulina emboozi nnyingi ez'enjawulo, banaye mwebale kwongera ku subscribinga. Emukulu Kabuye twafunye ba subscribers abalala ndowooza kati tulina 21 era kigwana okubayo obugala awo. Alright, so katumale kamalu batuninga mu wano. Yes, so tugenda kutunulira ebintu bingi ebyenjawulo naye nga emboozi egenda okukulembera. Tulinamu ensonga y'amateeka, Ssaabaminisita Nabanjja yatandise okugugulana ne kkooti ku ye alwanirira omukyala omunaku gwe baakola endagaano mu COVID nga omuntu yeetaaga endagaano terina weeragira nti ettaka baaliwaayo wabula ka balance omukyala kamulemerera naye omukyala ka balance ako aka $2,000,000 newe kaweebwayo ne bamuta n'amuzimbira ekikomera era bazze ekikomera ne bakimenya. Kakati ate omwami oli ne bamukwata kuba yamenye ekikomera yasobola okutwala omukyala ono ne bamusiba mu mateeka naye ate we yamenye ekikomera wadde ssente ez'engassi bazaaweddwayo teyasobola kukola ki kufuna bbaluwa emukkiriza kuddamu kumenya kikomera. Kati ate ne badda mu kwekwasa ekikomera kiri mu kkubo biki omusango ne gutambula bwe gutyo. So yebadde emboozi Ssaabalamuzi Owiny Dollo yavaayo kumpi yebadde emboozi ya wiiki eno. Ababiri abo lwe basisinkanye. Mukulu Kabuye tulambululire ensonga eyiyo. Mbalamusizza bannaffe abatuwuliriza n'embeebaza abatulindirira abasalawo okugamba nti katuwulirize ku bano olwaleero katusensulire ebintu engeri gye babirabyemu nga bwe bibadde. Tubeebaza olw'obuwagizi bwammwe kuba abalaba muli bangi era abafaayo ne muwuliriza muli bangi nnyo ddala ddala. Tubeebaza olw'okulaba kwammwe n'okuwagira. Naffe tuli bagumu tugenda baweereza. Mpozi nga sinnagenda kweyo emboozi waliwo katono nnyo ke njagala okwogerako kuba sikamulamwa gw'olwaleero nga kali ku bimu ebyabaddeyo eggulo Pulezidenti ng'ayogera ku nsonga za Ebola. Yayogedde ku bintu bingi naye Ebola ekankuteko ennyo ke njagala okugjayo. Yagambye Minisita w'Eggye Lusaceni atubuulire ki ekigenda mu maaso Ebola. Sebo mbadde nsaba Pulezidenti oba olaba oba osobola okuwuliriza oba bambega abo ababeerako nga bawuliriza bye twogera. Baali tugambye abazungu ne muteeseganya ne babawo omuwendo gwa ssente baminisita abo gwe baagala n'ab'ebyobulamu ne bajja abantu mu lockdown engenderere. Kubanga abantu bano baminisita bakola bukozi ssente n'ab'ebyobulamu abali mu Kasanda n'Embubende bamanyi ki ekituufu ekiriwo. Kubanga omukazi oyo Lusaceni mukazi oyo yayogedde mu maaso ga Pulezidenti n'agamba nti Embende ne Kasanda tetulina keesi yonna mu Uganda ya Ebola eriwo. Tetulina keesi yonna naye abantu tebakola ki? Tebannabata n'amala n'ayogera si keesi emu yagenze n'ayogera ekyobusiru n'agamba nti waliwo omukyala eyabadde olubuto omwana n'amufiira munda ne bamulongoosa omwana ne bakola ki ne bamugjamu ne bamutesitinga omwana ng'ali positive Ebola kyokka nga maama we ali negative. Ekintu ekyobusiru nti omwana n'afa omwana balongoseza omwana omukyala omwana yafiiridde munda bagenza okugjamu omwana omulongoose ogundi omukolako test ng'omwana mulwadde wa Ebola era yafudde maama ne kati bamulina mu ddwaliro talina akabonero konna ali negative talina Ebola era yakyogedde ne Pulezidenti ne yeekanga n'akiddamu n'amugamba kuganga naye takitegeera bulungi how it is possible. Omukazi oyo minisita n'akiddamu n'akyogera. Banaye muve mu kusiriwaza abantu mubajjeko lockdown yeero luleekereeke olw'okuba mwagala okufuna ssente ezikyava mu bazungu
okujja okuyimirizaawo ebizimbe byammwe na biki we mubbira temwagala kwogera mazima oŋŋamba otya nti omwana munda yabadde n'Ebola ate nga nnyina amuzaala talina Ebola kakati omwana yajjeewo Ebola mu lubuto kati embuto z'abakazi zitereka Ebola nti gwe osobola okutereka Ebola mu lubuto n'akwata omwana gwe n'atakukwata kati ekintu ekyobusiru ng'ekyo ye bwe kibeera nga kyabaddewo lwaki temusooka ne mumala ennyo kinoonyereza engeri gye mugenda okukyanja mu bantu mu kyogere lwaki tovaayo n'oyogera nti tewakyali alina Ebola mu Uganda kuba bwe kiri oli mumukuumirayo eyatesitinze negative kakati ate mumukuumirayo lwaki mu ddwaliro abantu bali mu nnaku nkulu bateekateeka kweteekateeka kugenda mu nnaku nkulu we bakolera akasente mubasibye mubataddeko lockdown ey'ekisiru nnaku 21 temunnafuna keesi yonna mbw ate kakati mulinda nga 17 Desemba kati mwekwasa mbu waliyo omwana eyafudde kakati nnyina yatesitinze negative mumulwisa mu ddwaliro naye mutugambe nti kati ali positive bannaye mutusaasireko bannayuganda bali waliyo ebintu ebitajja ate mulimu ebintu ebyobusiru kuva ku kyobutajja naye ng'ekyobusiru ekyo ekyobugwagwa obwenkanidda n'okigamba pulezidenti era ne pulezidenti yazzeemu n'amugamba kweganga ayagala labo bayogedde bubi kuba kyandibadde kyangu okugamba nti oba maama yali positive omwana yabadde negative kikiwulikika naye ogaye nti omwana yabadde positive era n'okufa yafudde ate maama ali negative ate mumukuumidde mu ddwaliro ng'ate ye mulwadde gwe mugamba gwe muyinayo mulimu ebintu ebyobugwagwa ebyo abantu sente zibatuukiddewa sente ze mwafuna mu covid amayumba ge mwazimba tegabamala ne kati mwatandise okutiisatiisa abantu so matudde ku mulamwa kakati omukyalo oyo wennamuŋŋoona manya Narule manya Gertrude Narule ne minisita Nabanjja saaba minisita kansooke njogere bwe nti saaba minisita yakoze bulungi okugenda n'ayamba n'agenda mu kooti okuyamba omukyalo era Nabanjja ebintu ebimu tetukkaanya naye ekikolwa kye nakiwagidde ate sakkiriziganyiza n'Owinyiddolo Owinyiddolo nze embeera ze ali politiko nnyo kizibu nnyo tegeera ekintu omulamuzi kye yakola olusi kyandibadde kituufu naye enyanukula gye yanukuddemu saaba minisita yabadde yeriko ki akabuuza naye omulamuzi newankubadde kye yakola muli kwetegereza bipapula bino tonenya mulamuzi nkubuulire Nabbanja yabadde mulungi naye kankutegeeza omukazi oyo Narule omukazi oyo gwe bayamba yeesooka mu public omukazi mubbi omukazi muyaaye banne njagala mbabuulire njagala mulekeraawo okusaasira omukazi oyo alina ekintu kye yakola mu bugendere tetayagala sasula ssente omukazi mubbi ayeetaaga okubeera eruzira naye yeesooka mu public omanyi twajjirwa pulogulaamu zino ez'oku TV ezo bukeddaani eyo taasa amakaago biki ebyo bwe biti ezo abavaayo ne bakaayana nti babalwanirire egundi ezo pulogulaamu ezo omuntu agiyita naddala kasaba nga mukazi gwe bateekako ebirowoozo gwe gwavunaana tebakuwa budde kubaako kyokola ki kyoyogera kyotangaaza nsi ne bakusalira omusango oli pulogulaamu asanga etambudde mwene bamuyita omubbi omusajja gwe bavunaana omugagga omusajja bamulanga bwereere omusajja oyo bw'atuuka abeera ne neighbour we okumala ebbanga amumanyi endya n'ensula kuba bona tebaliwo nti babbanga bamazeewo omwezi gumu omukazi oyo yafiirwa bbaawe emmotoka yamutomerera wa Kisekka amabogo ga bbage bamuwa n'obusente obwaliwo bwe baaguliramu abaana ki poloti kati mu 2013 emyaka emeka egiyiseewo myaka nga 9 giba emyaka 9 giba gikwata mu 10 emyaka gigenda mu 10 emyaka gigenda mu 10 2013 motoka n'emutomera omukyalo oyo okumanya muyaaye baamulekera alina abaana ne bamulekera n'ennyumba na biki naye temwamulabye nti alina ne bebi amulina okitegeera ennyumba gye baamulekamu yadda mu kuwasizaamu basajja abaamulimbalimba bali ebintu by'abaana kuba abantu abafamire baalaba okutegeera kw'omukazi ndowooza nga kutono poloti ne bagigula mu mannya g'abaana omukazi oyo abadde ne neiba waawe okumala akaseera omukazi atuuka ateega neiba we ng'afuluma kuba bamanyiganye ng'era abantu bawamu baawula poloti era buli ku mulyango gwe atuuka bamanyiganye amuyita amugamba tataku nti mbadde njagala nafunye poloti ewa Kiso
wana awantu bwe tuli wafunda ate siina mulimo gwenkola guli omukazi yalinga akuba buyingi eyo bwalunda aga sikyalina busobozi bubeera naki na poloti nagundi na wakawano siina mu kibuga nina poloti gye nafunye wakiso nene erenga 5 ku 10 mbadde njagala okugigula ate ya sente ntono milioni meka 5 mbadde njagala okugigula ngende nzimbewo ennyumba etegerekeka we nalabiririra abaana nsobole n'okukola emirimu gyange oba nsobole kulunda we nnundira waki awagazi omusajja nga amugamba nze no ndi mu bwangu genda olabe maama gundi ewaka mukyala w'omwami oyo genda mwogerezeganye naye ajja kumbulira nga nkoze eki nga nkomyewo omusajja n'avuga motoka ye n'agenda omukazi n'agenda akonkona ewa neiba n'alaba omukyala taata gundi njogedde naye aŋŋambye zije twogera awantu wayenkola ki ntundawo tegeera kati ng'omusajja process yona n'agimanyi era bamala okwogerezanya n'omukazi nti naye awantu waliwo ati endagaano erimanya g'abaana nti abaana erimanya g'abaana ne kati nze mpulaningira baki abaana ne muwala wange omukulu wa myaka 19 akuze kitegeera abaana abato ababiri nabo we bali njagala bateeka wantu waki wagazi saagadde kulya ki sente omusajja ng'amugamba kale ng'atuuka amubuuza otunda milioni mmeka kantu kati dinga bw'obadde okalaba akazimbya na namba 2 bloka za namba 2 bw'otunda milioni 15 sajja nga muganja kuwa milioni 10 nga bakkiriziganya bulungi bwe bakkiriziganya ng'amugamba saagala kuwa sente ogenda ozikozesa obubi ozoonoone polopate y'abaana olema okukola ki okugizaawo kansooke nkuweeko milioni 5 ogenda ogule ondeetere endagaano w'oguze nkuwe balance asigaddeyo ozimbe kitegeera omusajja ng'asooka akwata milioni 5 nga bagenda kwerosi okukola endagaano kutunda si kuwola abantu babalimba omukazi teyagenda kwewola kuba omukazi yali talina mulimu gwakola gwali kugenda kumwewozesa sente agenda azijja azikozesa yajawoza mbu kugundi yagamba mbu yali ayagala bali mu covid nga ayagala kutandika kutundirawo waka atunda amatooke gagula milioni omuntu ayagala amatooke agatandika anoonya kapito wa milioni 5 kati ng'amugamba nga bagenda kati erosi zombibuga nga bwozimanyi zoni eno zoni ekwata wano zawukana n'eno zali bali ku boda kati omukazi yagamba ono bagende ku erosi eno bakulosinge ku erosi endala etali ya zoni endagaano omusajja amubuuza lwaki n'amugamba nti kakati bano jjukira mu kugula epoloti eno erosi mwe baagulira bagimanyi poloti eri mu mannya gaki g'abaana basobola gikola ki kugitunda kati nga bajja mubuuza ebibuuzo bingi omukyala kwe kulimba omusajja nti bakolere kweno endagaano saidi y'ekyemmanga nti wonawona erosi zizo mujjukirayo mugagga bw'aba agula ebintu byabasinga bagulira mu balooya ku kyalo tabeerako nnyo kumanya biki bigenda mu maaso ng'akulosinga ng'agenda wa chairman azeeko nga bakola ki endagaano n'abajulizi abaliwo ku kyalo nga bagenda basayiningako emikono beyannyonnyola ng'omusajja akwata n'omukyala nga mugaleeta n'abaana ng'akwata omwana aweze emyaka 19 abaana abasatu omuwala ng'agenda asayiningako batunze nga bakwata ssente nga bazikola ki bazibawa ng'amugamba genda ogule bw'omala okugula okomewo amuwaddeyo ebbanga nkuwe balansi olwo otandise okwambulula Nabbanja ky'ataamanya kuba ye tomunenya kino kyakoze kituufu kuba ye kyeyategedde naye ekituufu kyekyo kiri ku ground yandisoose n'atuma bambega ekituufu kuba ye kyeyategedde naye ekituufu kyekyo kiri ku ground yandisoose n'atuma bambega ku ground n'ayogera n'omusajja ono nabaani abaateekako endagaano ku mikono abaateekako emikono ku ndagaano n'alyoka agenda okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo omusajja n'akwata ssente naawe omukazi ng'agula omukazi olwakwata ku ssente baawo ono gwe yazaalamu omwana ono omulenzi malaya gye yaleeta gwe yaleeta n'awasize waka w'omusajja n'amukwata n'amutwala ku musawo muganda ne batandika offera oyo sente bazizaaze okitegeera sente bazizaaze ziveemu nnyingi bafune keesi ya sente namba babugagga buzze ne bagenda ku musawo oba omusajja yali mukobaane oba naye teyamanya naye ng'akisoboka okuba ng'ali muki mukobaane ne batwala sente ne bagenda ku musawo sente bwe bagenda okubawa sente babawa bipapula keesi yajjiramu bipapula era mu nnaku 2 nga bakamala okumuwa sente yaddamu n'alumba omugaggambo sente poloti sente zaabuze kuzongerako omusajja n'agamba kasita ffe twakoze eki ffe twamuguze n'addamu n'amuwa milioni 2 kati ezebbiri ze zitali ku ndagaano n'addamu n'amuwa milioni 2 n'abeera omukazi ng'asigadde abanja milioni meka 3
kati omukazi n'atwala miliyoni ezo 2 n'azigatta ku 5 ne bamufeera mu basawo sente ne bazibbira eyo ne bamuwa keesi eyalimu sente ebize bicupuli abantu kye batoogera ye naye kyatasobola kukola ki kwogera akaaba eno enkaaba nti ndi munaku kantu k'abaana bange. Omukazi mubbi ayeetaaga okubeera eruzira. Omukazi mubbi yagenda okunona sente z'omusajja. Weebuuze omusajja bandisoose ne banoonyereza bulijjo abadde nga manerenda. Si manerenda. Manerenda osobola okukola ekyobubbi ojjobbe neighbor w'oyingirira. Nedda baaba. Kwegamba abantu kye batalowooza ne badda ku musajja ne bamuyita ombi omukazi yatunda. Ate nze keesi nzisanze nnyingi abantu olumala okutunda ewaka waabwe sente bazitwala bazibabako balemera we baatunda. Okitegeera eri loosi ye tagibala nti kinsaze ye alemera kuono kati anenyo kati omusajja tukamugamba ebbanga lyenaku liweddeyo balansi wowuuno genda okole kivamu omukazi ng'alaba miliyoni 3 tezikyasobola kugula agende omukazi yeebuzaabuza okitegeera olwo abifuula nti yampola yakuwola miliyoni 5 gwatakola wali ogenda kuzijjawo zimusasula. Kati omusajja endagaano azirina n'omukazi endagaano azirina buli kimu n'endagaano enkadde omukazi kwe baali baagulira ez'abaana azirina omusajja. Okitegeera kati omusajja obuntu bulamu bwe bumubonyaabonya kuba ffe ebyo bintu tubisanze bulijjo mu mateeka omwana aba tannaweza ku myaka 18 tebagula kintu ki kuba kuliko bano abaana ababiri abatannaweza ki myaka egyo. Okitegeera ye omusajja waafiirirwa walugwiramu naye ng'ate yakikola lwakuyamba nti ono afunye abantu bangi babikola era ebyo babikola nti poloti ya mwana nabiki ne mugenda ku erosi ne babawa sente n'omugulira ewalala okusinziira. Kati omwana takola ndagaano tukkiriziganye omwana tannaweza myaka 18 takola ndagaano. Kati tugeze omusajja abalinde bonna basatu baweze emyaka 18. Kati tugeze omwana wa myaka 10 alekeddwa poloti oba kibanja kyengekyo gavumenti egyegenda kuyisaawo kkubo. Kati omwana oyo taweebwa sente kumugulira walala kubanga mwana muto tannaweza myaka 18 aziweebwa. Kati ebintu ebyekisiru abantu abamu bye bawogera mu butamanya nze bye binsobedde. Olwedde wekubanga kwaliko oli owe19 yateekako n'omukono kweguli wabula baakyusa oluyimba nti ono yabawola ayagala kutwala wantu waabwe nga balinga nga bagamba nti omuntu okuba omugagga musango omugagga bwagula omwavu tali abagagga bangi ebikomera byabwe webiri baguza abantu ababaliraanye kasita muteeseganya akantu ako ne bekabeera fuuti 15 kwa 2 yo olw'okuba waabeera waali olw'okuba yabeera waali aba akagula naye musooke munoonyereze nga temunaba kujajinga musajja ono nti mubbi yabba omukazi omunaku omukazi mubbi omukazi muyayi yensonga lwaki yaliwo mu maka naye n'abaagula poloti tebaateekamu mannya ge baateekamu g'abaana baamulekawo ku bwannamwandu yadda mu kuwasa basajja ali mu kubaana azaalukuka ali waka kati baakuba abantu ennaku era kati omusajja kati kankugiraga omusajja bwe batuuka we balemagana ng'omukazi agaanidde mu nnyumba amuwaabira batwala ebiwandiiko byonna mu kkooti abitunulamu omulamuzi abitunulamu omulamuzi amanya omukazi yakozesa olukujjukujju okufuna ssente mu bukyamu kuba yali talina kukwata ndagaano ezo zikola ki zitwala omulamuzi alaba nga n'omwana yasayiningako omukono naye nga mu mateeka waliwo ekimusiba nti omwana waliwo abatannaweza myaka 18 omulamuzi agamba omukazi sasula ssente ziri 2 ekitundu ezengassi n'omusajja ali alina okufiira kuba yali asasula miliyoni 8 yali akasasula miliyoni 7 okitegeera naye bamugamba okusasula 2 ekitundu just nti ono afiirwe n'oli akole ki n'oli naye afiirwa naye akole ki afiirwa omulamuzi n'akola ki omusango n'agusala ngono talinawo yadde ekikumi kyaki kya ssente ng'eno banne okuli n'abakyala baba ku kitundu bamuwaga bamugamba eyo poloti y'abaana talina gyajjagiraza bwekkiriza bagende bakusiba obusibe oba myezi 6 ojja kuvaayo tolina gyokola ki gyodda omukazi bwe kukkiriza n'agenda mu kkomera amaleko obusiba bbire ddala omusajja kati omusajja olw'okuba yali alina obukakafu nti yatundawo n'atandika obbatiisatiisa bamuwe sente zo oba si kyajja kukola kyajja kutwalawo bano kwe kuddukira ku bukedde tv n'ekola pulogulaamu nga balaga abaana bakaaba bafukamidde abaana bali waka naye ne batabuuza nnamwandu ow'emyaka 10 nga bayafa omwana ayonka ow'emyaka 3 ow'emyaka 2 yamugjawa omukazi yasigala akola obwenzi mu maka g'omusajja omukazi muyaayi tebatulaga bbawe yamuzaalamu mwana mbw abaana babeerawo bokka tewali abalabirira erosi ebawa akawunga ono omuto batulage kitaawe kuba yetafwana omukazi mubbi abba omusajja era ye omusajja ndowooza si mwetegefu kufiirwa sente ebintu abirina mu bulambulukufu kuba newankubadde nabbanja yamuggyeeyo naye ye omusajja omusango mu kooti guba gusigala kutambula ajja kujulira agende mu kooti eddako omukazi mubbi as long as kuliko owe 19 nabbanja singa yabadde ayagala kuyamba
yandikutte ssente z'omusajja zonna nga bwe yaziwaayo n'azimuwa n'azimuddiza oba si kyo kuba omukazi ne bw'anaasigalawo tajja kufunawo mirembe yandikutte ssente ofisi kale ate Nabbanja ensobi endala gye yakozesa abaminisita kuleeta mawulire kwagala ate kuswaza ono omulamuzi eyasala omusango anti naye yabijja ku TV naye nga Nabbanja kyeyandikoze kuba ssente we ziri mu ofiisi ye yandikutte $2,000,000 n'agenda agulira omukazi oyo poloti n'amuzimbiramu ennyumba tafiirwa nnyo n'akwata obukadde nga 2 obulala n'amuzimbiramu ennyumba n'abaana n'aleeta kamera n'aga ofiisi ya Prime Minister ezimbidde omukyalo ono ayabbibwa omugagga kyandibadde kyamakulu nnyo okusinga oba si kyo n'agamba endagaano tugenda gisa ssente zo omuntu yenna ng'otegeera akayumba oba kali fuuti 10 oba kapoloti oba kali fuuti 15 oba kwana oba 2 kwana katono omukazi talina kyagenda kukolerawo kuba talina mulimu gwakola Kampala ne bw'ona omulekawo kuba ate Nabbanja yasobodde okuzimbira omukyalo ono ekikomera kati ezo ssente z'okumuzimbira ekikomera nti yeetakuluze ku mugagga atuuke n'okitwaliramu ekkubo yandibadde azikwata n'azikwata kuba Nabbanja alina ssente ofisi ya Prime Minister erina ssente abantu nga abeetaaga okuyamba bandigenze era Mama Fiina kyova olaba abasinga kuba Mama Fiina abasiraamu bwe baali babba omusajja ow'omuzigiti nga gubba omusajja ettakali omusajja ng'akaayana bamugye ku bwa imaamu abajjako ettaka lyabawa Mama Fiina yakwata omusajja n'agenda amugulira poloti endala eriko n'ekyapa n'amuzimbira n'ennyumba namugamba lino ettaka lyesonyiwe nzijukira bulungi nnyo okitegeera abantu nga Mama kati bino ebintu kikoze kisigadde ku gundi ya yamalawo enkaayana okitegeera yamalawo enkaayana kuba n'oli yali mutuufu ng'alina ebiwandiiko kikyo Nabbanja kye yali alina okukola mugjeewo omukazi muwa awalala naye ng'omukazi bannaye mulekerawo okusaasira omukazi muyaaye ate ffe abantu nga bwe tulabye abantu mwe mulowooza muvuma bamanerenda nti babi mwe mulowooza abantu banka bazira bazibeerawo lwaki bagenda mubamanerenda naye okimanyi nti abagundi naddala kubukedde oko ndabye abantu bangi ng'era naddala abakyala ng'era akwata ettaka lya bbaawe ne bamufera ebyo ebyekisiru nti tugenda kuzaazaamu abamu batunda lyabwe bw'amala okumala eri nga bamubbye ssente ng'alyoka agamba ono ayangula yeekobaana n'abaakola ki n'abanziba okitegeera ono yakugula yakwata ssente n'azikuwa ne mwawukana n'osayininga nti ogenze ye yakugendera ku mugongo zitwale mbasamize ssente nalindi awo gavumenti yandiyambye abantu bano ba mirundi 3 ne batujjira mu sisitimu yandikutte abeeyita abasawo n'ekwata abeeyita baseeka n'ekwata abeeyita bapasi kuba bo be babonyaabonye ensi bw'ate abajjanga babbulooka n'amala n'aŋŋamba leeta ssente tuzizaazeemu omusajja baali awo nga bamutwalako essomero ddambaawo ne nansana ate nakino mukitegeere bannange mubeemu amagezi bannanga batuwuliriza mutegeere ekintu kino teriyo musawo wa kinnansi agenda ku leediyo ne yeeranga ng'akola bituufu abamubbi abamufere teriyo pasita agenda kweranga ku leediyo nga mutuufu abamubbi abamufere teriyo seeka agenda n'akola akalango mujje mu nsange wano nga seeka mutuufu abeera mubbi kati gwe koba olina okumanyira omuntu yenna yenna omubbi kasita yeeranga nga ku leediyo oba ku TV n'akola akalango nti nze jjajja gundi seeka gundi pasita gundi babbi gwe kasita omulaba nga ku TV tazze kubuulira njiri azze kulanga kkanisa ye mwanabbira abantu bannange muyige abantu bangi bababbye ssente olumala okukwata ssente n'azitwalewo omusamize n'amala ozirya n'alyoka afuukira kizibu babbulooka ne baana oba bamanerenda gw'omulumbagana n'omunoonya obukwakulizo bonna n'obutuukiriza gwe n'owooza yakuwola kati ono omukazi asiriwalira ku bantu nti yampola yakuwola wali ogenda kumuddiza ssente wali ogenda zijja wagwe yali takola yalina ofiisi ng'eriko ekipande nti nze ndi manerenda tirina ofiisi omukazi abba omusajja abantu bona basalira musajja musango batuuse waliwo ne gwe nawulire ng'agamba manyi amuwola akakadde kamu n'ekitundu nga yakamuwolerawa endagaano eriko ntunze era eriko ssente ezasayiningibwa n'abajulizi abaaliwo weebali ng'omukazi atunda ng'agambye ejjukira ebiseera ya covid yakuba abantu tebakyakola ssente zirina weziva akwate ssente mbw agende wakisa agule poloti afune awagazi bantu bangi babikoze bantu batunda obufunda waali n'agenda agule wagazi kye yali akola kyali kya bulungi bwa mwana omugagga nga bwamulabye amaka ge agaliraanyewo awo agakalina yali abulwa ssente okusasula omulundi ogumu nedda naye yagamba omukazi sooka ogenda awo agakalina yali abulwa ssente okusasula omulundi ogumu nedda naye yagamba omukazi sooka ogenda ogule ng'alinga ng'abirengedde nti ono omukazi ayinza okukozesa obubi ssente yamugazi sooka ogenda ogule
bw'omala okugula endagaano bw'onooba nayo nga bakuguzizza abantu batufu nkuwe ssente zisigadde ozinga. Kale ate beekwasa kakwakulizo ka gundi, kakwakulizo ka myaka gy'abaana. Anti kakati mu mateeka ke beesigamyeko era n'omukazi kwe bamugambidde baneeti talina jjajja bitwala. Kasakuba nga naye kuliko kuliko ow'emyaka 19 19 yasayininga endagaano era omusajja litajja kuwaayo ssente omwana ono nga takoze eki Nga tasayininze abange. Manerenda bw'aba agenda okuwola alina kuleetesa abaana bo basayininge. Manerenda bw'aba agenda okuwola endagaano ya Manerenda alina kutwala ku erosi gye mba mugikolera. Tumalirize emboozi eno bannange. Temwerabira kusubscribinga bannange, emboozi nnyingi ez'enjawulo nga zino eziwooma ze tukolako analysis. Temwerabira bannaffe abasundu exchange, musobola okuweereza ssente. Tuli mu kaseera ka kuweereza ssente aka Desemba, oziweereza namba zaabwe ozirabaawo. Abagala okulangira kuno, yes, enamba nazo nammwe muziraba. So tusinkane mu mboozi yaffe eddako, tusinkane mu mboozi yaffe eddako eyo.